Media Choice Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Olunaku Olwaleero essaawa 3:45 ez'akawungeezi waliwo pulogulaamu ekitundu ekisooka ku bibiri bye mbakoledde gye ngenda okuleeta 35 wano ku Media Choice era nga buli Muganda awulira Oluganda ssaako n'ayagaliza Obwakabaka ogenda gigabanya munne n'atalina ddata omugulireyo asobole okuwuliriza. Mu bifaananyi sigenda babuulira nsonga naye kambalaga ebifaananyi ebyo muli Ssaabasajja Kabaka mulimu abantu ab'enjawulo pulogulaamu kwegenda okukwata. Ngenda kubalaga n'amaka ago agali ku luguudo wano e Kajjansi omumwe nakyadde okujja emboozi naye nsuubira teri Muganda yali gisubiddwa atera okulaba n'atatera kulaba pulogulaamu eno ne bw'olabayo eno nodda ku mikutu gyo gy'osinga okwagala okulaba kubanga eno etukwatirako ddala. Tegenda kubeera yakawoowo nnyo naye ejja kuvaamu ebyokuyiga bingi naddala ddala nga obwongo bwo bwonna obuwummuza ku bifaananyi ebyo bye ndi mu kubalaga. Ku butambi obwo bwe mbalaga omu ku bo omusajja musirikale ate nga munyiivu nnyo nga kapiteeni mulamba n'omu gwe mbalaga musajja wa nnono naye nga ye ate mukakkamu nnyo. Bano ababiri ba Luganda ate nga bannaggwano gamba bakwatibwako nnyo ensonga z'ennono mu Bwakabaka. Kakati nno ku Media Choice ku ssaawa 3:45 ogenda gamba banno nti omusajja omu ku bakyasiza okwagala Obwakabaka azze okwogera ku ebyo ebibumenyaamenya ate busobole okutinta. Newankubadde mubeera eyo emuwaayira abamu ne mwogera nnyo nti oyo yakyawa era avumirira nedda. Nze nzigyayo ensonga eziruma zireme kusajjuka Obwakabaka waffe busobole okutambula. 35 ku Media Choice totusubwa.